po jako akawuwo ne at least bandi bakebedde covid nga bwe tubasaba oluusi endwadde zino ezabulijjo eziri obubi nga amasomero gazzeemu okuggulawo olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 2 nga gali ku muggalo abakulira amasomero gano bakyali mu kusoberwa olw'ebiragiro bye balina okugoberera bye bagamba nti bikontana omuli ekyokuleka abayizi abafuna embuto okusigala nga basoma okukebeza abayizi obulwadde bwa covid-19 wamu n'ebirala. gavumenti yagire netugamba nti nno abaana tebabakebera covid wabula olwali abaana bavudde mu districts ez'enjawulo nga some of these districts ziri ku high risk of covid nga balina obulwadde bungi naye olwaliyo nina n'omuzadde aganya oteeka omwana temperature gun ku mwana we naŋŋamba gw'owulira ki babaganya okuddamu okukobera omwana ena corona ye amanyi nti za temperature gun yekebera ki corona. Abayizi ku ssomero lya UFA Hill School ekazo tubasanze bakwataganya dda n'emisomo enkya ya leero era nga bano bafubye okussa mu nkola ebiragiro omuli okwambala obukookolo okussaawo ebikozesebwa mu kunaaba mu ngalo wamu n'ebirala. Olwakulira essomero lino bagenda Ronald n'atubuulira okusomozebwa kwe basanze. Abayizi bonna bakumye uniform tezibatuuka tugezezzaako okufuna ku busane tukoze orders za uniform material linye buli kimu kiri mu bbeeyi okufa kyokka wootungira uniform olw'okuba amasomero gonna baagagudde omulundi gumu ate amasomo woosasula miliyoni 6 bakuwa uniform atunga akuyama n'akola naganja kwayo leero nga 5 olwaleero naye amasomero nga 10 abazadde tukimanyi nti mubadde mu covid era tumanyi nti muyisiddwa bubi naye mu myaka 2 kobe ng'obadde muzadde wange okumala ebbanga okumpeereza omwana nga taliiko ssente ompoleza enkuwemu wiiki muliise ki bamusomese naki era munatusonyiwa omuzadde yenna ali eyo ngondaba soogedde bubi abaana bammwe bwe muba muwulira nti nakasente temunnakafuna bulungi musabe pulezidenti w'eggwanga agire nga gadde amasomero mwesootinge. Amasomero agasinga gawaliziddwa okwongeza ebisale eby'abayizi okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe beetisse mu kiseera kino eky'obwerinde omuli okuliisa abayizi okusasula abasomesa wamu n'abakozi abalala wamu n'emisoso emirala omuli amazzi amasannyalaze n'emisolo kuno ssaako n'ebikozesebwa ebirala. Amasomero galina loon oba okitegeera they need money twetaaga running cost. Olwaleero UEFA nga bw'ogiraba olwaleero UEFA Hill School liringa essomero eritandise obutandise eppya lwa kintu kimu emmere empya buli kimu kyetaagisa kipya kyokumpya tosobola kubanga osobodde okukuuma ebintu bino okuva mu myaka nga 2 ng'obirina emmere yonna yavunda ebitanda twali tulina obiddaabiriza ebisulo byonna buli kintu kyonna kitegeeza twetaaga kosti ate omuzadde gwe kennyininyini bana abazadde boolaba basinga okwaba olugezigezi be baagala saavisi ennungi ate batayagala kukola ki kusasula. Gavumenti yasuubizza okuyambako abasomesa mu masomero g'obwannannyini nga buli musomesa wakuweebwa emitwalo 10 basobole okweyozaako ennaku mwe bayise kyokka bano bagamba nti ensimbi zino tebannaziraba era tebazisuubira kubanga byonna ebiza ebisuubizibwa bibadde nga bikoma mu bigambo. Eyayogera ekintu kino muntu mukulu era yakulembera eggwanga lino pulezidenti w'eggwanga olwaleero tusijja gamba nti ki twagezako kugenda mu misomo ngeri gye bagenda tuyambako ku ssente zino n'engeri gye tugenda zikusa kaluba olwataano ayalufuna nga wamukisa ne tugezaako kugenda mu bakulira amasomero ga private nga batugee bazirina abo ne batugamba tetuzirabanga kati olwaleero batugamba nti bagenda vayo batuyambeko bwe babanga n'emitwalo 10 egy'abasomesa all these staffs I have here they were registered batuwanika ate for us to submit mu ministry nga Ministry of Education yonna twala information yaffe wannabbanja olwaleero tetwazifuna. Bagenda aliko bwalambuludde ku bulabe obuli mu kukkiriza abayizi abalina embuto okudda mu bibiina okusoma ne bannaabwe abatalina ng'era yasaba kino kiyimirizibwe waakiri baddemu okusoma nga bamaze okuzaala. Tulina directive egamba ab'embuto basome tulina directive egamba abaana b'embuto basigale awaka nga bakola ki nga bamala okuzaala zonna ziva mu bakungu ba gavumenti. Directive ezebbiri kati nganze olwaleero abazadde abali wano amala kubuuza olina omwana w'olubuto agenda okusoma bw'omuddamu nti amanyi omwana ajja kuwonoona omwana we. So my advice is bano abaana abali embuto tebagezaako okulinnya mu masomero nga bwe kibadde waakiri kadde wakazaale amala okuzaala abeere mu bbanga lye alyoka ajje. Ndi David Sebuggwawo ku lwa ABS Television. Abasomesa bano abasingayo kati bagenze mu ki mu booda